n'agutunda kubanga ebyagwo byonna biba biwedde. Pawulo agezaako okukozesa ekigambo ekigamba nti amazima, nga weesibye amazima amakulu nti omukristaayo bw'amala okukola byonna ekiyinza okumunyweza ge mazima okusobola okutambulira mu bulamu obwa bulijjo. Bw'oba tolina mazima kizibu okubeera mu nsi n'onywera. Bw'oba tolina mazima kizibu okunywerera mu famire. Bw'oba tolina mazima kizibu okubeera mu community ng'abantu bakweyagaliramu. So amazima kikulu nnyo. Nga bw'olaba omukeeka bwe guba tegulina nsandaggo tegusobola kuyitibwa mukeeka ogulina pulaani, guyitibwa ekikeekakeeka. Naye bwe guba nga gulina ensandaggo guba omukeeka ogwa nnamaddala. Nabwe kityo omukristaayo yenna oba omulwanyi yenna yeetaaga okwesiba n'okunywera n'anywera. Naye kiki ekimunyweza ng'atambula mu bulamu obwa bulijjo? Ekinyweza omukristaayo si birala, naye ekimunyweza ge mazima. Yesu Kristo bw'aba ayogera mu kitabo kya Yokaana aga nti nze kkubo n'amazima n'obukibanaaye n'obulamu. Amakulu nti mu ttaamu eyitibwa ey'amazima Yesu Kristo agiyinamu omukono. Bw'abanga ye kennyini ge mazima kitegeeza nti naffe twetaaga okubeera nga tuli connected ku Yesu Kristo. Bwe tumala okubeera nga tumaze okweyunga naye ekitegeeza nti tusobola okubeera nga tutambula olugendo olulungi nga n'amazima tugalina. Ekyo kye bayita amazima. Nti tewaliwo muntu ayinza okutambula ekigere ekimu oba ebibiri n'agenda mu maaso nga talina mazima. Abaana abato bateeka okubeera nga balina amazima. Abasajja abakuze bameka ng'olina amazima? Sawansi kamera tekulaba. Era owandikira wano ffe otukulabira tugaa nti ewama kituufu alabika alinamuko ku mazima. Amazima kituufu tusobola okuwanika emikono, naye kizibu nnyo okwa-identifyinga amazima mu muntu. Kizibu. Amazima gayinza kulabika mu mutima gw'oyo yennyini oyo yennyini nannyini mazima yateekwa obuteeka okubeera nga kinnyonnyole ntya nti toyinza kutukakasa nti olina amazima. Ne bw'oba oyagala nnyo tosobola, kubanga ffe osobola okutukkirizisa n'okuwanika n'okuteekawo ne tukuterawo emikono ne tugamba omuwala oyo alina amazima, omuwala oyo mwesimbu, omusajja oyo mwesimbu. Naye ng'ekyamazima kiri nti mu mutima gwo temuli maki. Ensangi zino wennyongedde okukakasa nti ekyamazima kiri nti abantu tebalina mazima. Naawe kennyini okimanyi lwa butaagala kukyogera. Naawe okimanyi nga tolina maki, tolina mazima. Ekyo kibeera wakati wo n'entegeerayo n'omutima gwo gwe bwoddeyo mu kasirise osobola okukakasa nga tolina mazima. Kyokka mu byawandiikibwa bitulaga nti omukristaayo tayinza kubeerawo nga talina mazima, abeera mulwanyi. Naye twetaaga okutendeka abalwanyi oba twetaaga okubeera n'abakristaayo abalina amazima, abakristaayo abanywedde basobole okulwanira ddala entalo ez'enjawulo. Nabwe ekyo kyavaaga nti kale mwambalenga mwesibe mu kiwato amazima. Bwe tuteesiba amazima okutambula kwaffe, enteekateeka zaffe zonna ziyinza okugwa obutaka. Bwe tuteesiba amazima mu bizinensi zaffe ez'enjawulo, okutambulako mu bizinensi kuyinza okugwa obutaka. Bw'obeera ng'oli mukristaayo naye ng'amazima go gabuusibwabuusibwa okugendako mu maaso mu by'obukristaayo, osobola okubeera mu kanisa emyaka ne giwera naye ng'olimu lwa bwereere, tolina mazima. Mu maka kisobokera ddala okubeera ng'abantu mwebali batambula naye nga bagezi bugezi, ng'amaka bagakulembeza magezi n'obulamu sijja kulingirira nnyo maka kubasiga manyi nnyo, naye obulamu buno obwaffe bwe tulimu bwe bayita obw'abasingo, abasinga abamu bwe balimu abavubuka ab'enjawulo. Bw'oba tolina mazima osobola okutufera n'oyambala bulungi, n'onyirira bulungi, n'otambula n'oyogera bulungi, oyogera very smart n'eddoboozi ekkakkamu. Ayayayayayaya. Era nga bw'otandika okwogera olw'eddoboozi lye eddungi esseeneekerevu, tetwagala olekeraawo, twagala okontinuwinge oyogere paka olunaku we luggwako. Naye nga bwodda wozze mu kasonda mu kasirise osobola okwekakasiza ddala ekyamazima kiri nti nange ndi mufere. Kandabeka abafere mumpuubireko aye temujja kuwanika mbamanyi. Naawe ojja kakasa ng'oli mufere.
ng'osiba kiwaani kutambula naye nga oli mu kutusiba kiwaani nga n'okukkiriza twakkiriza dda naye nga gwe kennyini oli kiwaanyi naffe oli mu kutusiba kiwaanyi osigalawo. Nagezaako okwetegereza, nakola analysis mu bavubuka ab'enjawulo bangi 8 kitono 98 basiba kiki kiwaani babeerawo nga bagezigezi. Kirimu kyokka nti bagezi, kyamazima kiri nti bagezi, tuli bagezi nga nze siriimu. Naye obulamu bwakubaza basiba busibi biwaani tebasobola kutereera mu mazima. Naye ekyawandiikibwa kitulaga titoyinza kutambula n'ogenda mu maaso nga tolina mazima, toyinza kutambula n'obeera mu bulamu obulungi ng'okyalaakiga amazima. Bwe guba mukeeka kiba kikeekakeeka, bw'aba mu kulisitaayo kiba kikulistaayo, bw'abeera mulwanyi kiba kirwanyirwanyi. Nabwe kityo obulamu bwe twetaaga okutambuliramu twetaaga okusaba Katonda nannyini maanyi asobole okutuwa ku maanyi ag'okufuna amazima. Naawe obeerekawo ng'okakasa ng'ekyamazima mu bigambo atilisi olunaku by'obadde olimba 10 ng'osobola okusigazaako kale olimbe ebigambo nga 5. Yimirira mu mazima. Bwe nali nga nsoma obutabo obumu nagwako katabo akamu kenyinza okuba nga nerabidde erinnya, naye nasisinkana omusajja omu. Ono yali mubbi ku ngwa naye nga ku kyalo bamumanyi. Ku kyalo kuno kwaliko omusajja eyali alimye ennimiro ye ey'emizabbibu era ng'emaze okubala bulungi nnyo, ng'emaze okwengera ebibala byayo nga byesiimisa. Omusajja ono omubbi n'agezaako okugyetegereza ennimiro eno, n'agyetegereza naye nga talina access eyinza okumusobozesa okuyingira mu nnimiro ey'emizabbibu. Ekiseera bwe kyatuuka Mukama bagamba batya kisalidde mu ntamu nti ekiseera bwe kyatuuka mu kiro enkuba n'etonnya nga nnyingi nnyo ng'erimu kibuyaga mungi. Omusajja omubbi yabukeereza nkokola n'adduka n'ayingira mu nnimiro ey'emizabbibu. Kigambibwa ti n'atandika okunoga ebibala eby'emizabbibu, n'atandika okubinoga nga bw'abissa mu jaketi ye, n'abinoga nga bw'abirya nga takkiriza oba nga tasuubira ti nannyini nnimiro asobola okumusisinkana. Omanyi ekyatuukawo wangi? Ekyatuukawo mbw aba akyanoga nannyini nnimiro n'amusinkana mu nnimiro ye, kyava amubuuza nti ssebo, n'ayekanga. Bw'amala okwekanga n'amugamba ssebo okola ki mu nnimiro yange? Ekyamazima kiri nti yamusanga n'okulyalya alya mizabbibu egitali gigye. Nza okuba mwakasomako. Kyava amubuuza nti ssebo okola ki mu nnimiro yange? Ye nga ndaba olina by'olya, weegaaya biki? N'agamba nti nze siri mu kwegaaya, nze bineeno bye ndi mu kulya mbadde ndi mu kutesitinga tutesiti, ndi mu kugezaako kulaba oba emizabbibu gikuze tere nkutegeeze ojje okole otya okungule. Amugamba nti ndi mu kukutesitingira, njagala kulaba obanga ddala ebibala bino bituuse kussa ery'okukungula. Abaffe ennaku zino abantu batesitinga ebintu ebitali byabwe, obadde okimanyi? Batesitinga ebitali byabwe. Era oluusi nsisinkana abazadde abamu nga bagobagana n'abavubuka ab'enjawulo kutesitinga bitali biki. Tamunonangayo waabwe, ali awo bali awo batambula bakukuta atesitinga ebitali biki. Ne bw'omugambako tayagala kukkiriza, era yeekangabiriza ng'omusajja ono omulimi. Bw'amubuuza owaayo okola ki ne muwala wange? Ndi mu kugezaako okulaba bakakoze katya, kakuze. Gezaako okulaba bakakuze. Ayogera nako, bwakakwatako, bwakola atya, talina mazima. Omusajja bwe bamukwatira mu nnimiro yagamba ndi mu kugezaako okutesitinga ndabe oba emizabbibu gyo gikuze gituuse kussa ery'okukungula. Abantu bangi basobola okubeerawo ne batesitinga ebitali byabwe, nobasinkana nga we bali mu bulamu, bavubuka, basajja bakulu, bakazi bakulu, batesitinga ebintu ebitali byabwe. Bw'obabuuza tebakuwa ansa ntuufu, bagamba nti tuli mu kutesitingirako tulabe oba wazaala omwana ng'ali kiriya. Batesitinga n'abalenzi bakola batya? Batesitinga. Mazima geetaagisa mu bulamu obwa bulijjo. Omusajja ono
yeeyongerayo n'amugamba okay kale nzikiriza weebale kutesitinga okoze bulungi naye njagala kubuuza ekibuuzo ate emizabbibu gyanonye eki mu nsawo yo n'amugamba mukama wange eyo naye ensobi si yange nyabula ekyamazima kiri nti bwe mbadde nga ndi mu process ey'okutesitinga empewo eno gye walabye ennyingi eyakunse ye yanyenyezza emizabbibu ne gigwa mu nsawo z'ekkooti zaani empewo ye yanyenyezza era nsasira abaana abawala abeekulula ne bayingira mu nnyumba z'abavubuka ab'enjawulo ogenda okumubuuza omanyi bw'agamba nti wuyo ye yeereese sinaba kumukola ntya sinaba kumuyitako namusanze ali wano mu ddiiro bwe yalabye paradise n'agamba nti wano sikola ntya sivaawo ntuuse mu ggulu n'asigala mu ggulu obali emukono n'asigala mu ggulu ate bw'alaba eggulu nawulirako abaga nti bwoyi eggulu sima bwe yali yingiramu n'afa jjukira nga yali yakoze atya nga yali yafudde dda kakati bw'amala okuyingira mu ggulu tasobola kuseeseetukawo kyava anywererawo sangawo TV ennene flat screen mpanvu nasangawo ekikapeti ekyekyoya musajja yakitona talina walaba wadde akafuufu nasangawo ekitebe ekyolugalamirizo nga kiriko ekyoya bw'akigwamu awo waafiira taddamu kulama taddamu kulama naafa ogusooka agenda okuzuukuka ng'oli yaleesedde ekifi ky'enkoko kyekiddako second time aba akyemamaaza jjukira yafiiridde mu ntebe ya muvubuka aba akyemamaaza ali awo agenda okulaba agenda okuwawamuka bw'ati mu kuzuukira nga Kristo amuzuukizizza agenda okuwawamuka agenda okwesanga nga gaye ali wano ku kisambi amuli ku akiba addamu okuba omulamu n'addamu n'afa adamu n'afa ogwokusatu agenda okuzuukuka nga mufu emirundi egya kale ekiddako okumutta nnyina bamuweereza emitwalo 2 genda ewammwe wano tosobola kubeerawo nyina agenda okutuuka eyo ng'akalaba eŋŋenda gye kaagenzemu nga wayise emyezi nga gyegyo nga sikekko ne kafa ogw'okulala ne mama wako n'akola atya abantu tebalina mazima era beegaana tusiiba twetetenkanya buli omu tayagala kunywerera ku kituufu tayagala kunywerera ku mazima njagala kubasaba basebo ne banyabo ffe tusigale nga tunyweredde ku mazima bwe tusigala nga tunyweredde ku mazima tusobola okutambula mu bulamu obw'ekikristaayo nkimanyi okunywerera mu mazima si kyangu naye bwe tubeera mu mazima tusobola okwewala ku bizibu ebingi bwe tubeerera ku mazima tusobola okwewala emitawaana egyanditujjidde bwe tubeera mu mazima tusobola okwewala ebiyinza okujja mu bizinensi zaffe ne bituleetera obuzibu tusobola okusigala nga bizinensi zaffe zitambula bwe tunywerera mu mazima ng'abavubuka tusobola okubeera n'obulamu obulungi kakkana onywerere mu mazima Katonda ajja kukukolera enteekateekaayo bano booliko batesitinzi ajja kutesitinga n'okwegaana yeegaane agambe nnyabula nze dda nabbako enva ekyennyanja kya mami ekyali mu kinyeebwa n'enkiyuzaako omuwula n'enzizaawo eddiba okuba baba bagezi yakebeerakebera yagenda okulaba nga enva ziwewuka agenda okuyisaako ejjiiko ng'eddiba ly'erijja naye bwe yabuuza ekyamazima kiri nti n'okulayira nalayira nyabula sinaba kukomba ku nva nsobadde ndyalina mu kuzannya sinaba na kuyingirako mu nnyumba eneegaana naye ng'ekituufu nkikola ntya naye Mukama yansaasira eyo yanzijayo bw'oba okyalimu engeri ez'okulimbalimba nga tosobola kuyimirira ku mazima tusaba Katonda akusaasire oyimirire ku mazima kyawandiikibwa kigambe nti kale muyimirirenga nga mwesibye mu kiwato kyammwe amazima era nga mwambadde ekyomu kifuba obutuukirivu njagala kubasaba basebo ne bannyabo nga tumaliriza amazima Yesu Kristo bwaganze ekkubo n'amazima n'obulamu teri ajja eri kitange okuleka ng'ayise mu nze
kitegeeza kizibu nnyo omuntu okutuuka mu bwakabaka obw'omu ggulu nga talina ensandaggo gye twogeddeko, nga teyeesibye mazima mu ideas ze zonna z'akola. Bw'aba teyeesibye mazima kizibu okutuuka mu bwakabaka obutagwawo. Mu bizinensi ez'enjawulo bw'oba teweesibye mazima kizibu okutuuka ku buwanguzi. Mu bulamu bwe tuyitamu obwa bulijjo bw'oba teweesibye mazima kizibu okubuyitamu n'obeera successful. Ekyanguwa kwe kubeera nga tugezezzaako tulwana bulwanyi ne twesiba mu mazima nga ye Yesu Kristo, ne twetangira. Weetangire, weesibe ensandaggo ey'amazima. Omwana ow'obulenzi weesibe ensandaggo ey'amazima. Ow'obuwala nawe kola bw'otyo, gezaako okwetolooza obulamu bwo amazima, oyimirire mu mazima nga bali bwe bagambye ti nnyimirira mu mazima n'ekigambo kyani banaaye. Ebyekiyaaye tujja bikola, ojja kubikola, weeyagale, olowooze nti bikugasa, naye ng'ekyamazima kiri nti olaba bulabi kitono, tolaba nnyo. Olabira omanyi abamu tulina endaba entono, endaba ennyimpi, olabira awo wookoma. Tusaba oyitemuko, olabe wala, olabe amazima kye gayinza okukukolera, kye gayinza okukolera obulamu bwo n'okukolera obw'abalala. Mukama ffenna atusaasire tusobole okubeera nga tumulaba bw'aliba ng'akomezaawo obwakabaka bwe. Mukama bankuumire, ayongere okubanjagalira, ayongere okubanjagalira nga bwe tugezaako okutambula mpola mpola. Nyabo wabadde olina okutuwa oluyimba, jangu olutuwe n'oluvannyuma tujja kubeera nga tusaba.